why? No. You come and I explain when you are there. You see. Come and I show you. Come and I show you. Please. Madam, come and I show you. No, let me show you. Mureta bamahurira barara namuri bayitinge bageni TV yoka. Is fighting corruption. Is it the way he's going to fight corruption when his people are the ones doing all of this? Yeah? I'm asking. Is it the way our excellence, they have spoiled your name? They have spoiled your name, His Excellency. Wake up. And you also compromise with us, LCs of the area. We are the ones who know each and everything, but they are overlooking us. They don't cooperate with us, and we are here suffering. Our residents are suffering because of corruption. Abantu bamukoye gwabi kasubira abekitezi abantu bamukoye gwabi kasubira and again you are saying you are doing the wrong thing. And again you are going to pick up from the state house.
yabadde akuba amasimu akakanya oraba osi compromise simanyi operations officer compromise n'omukyala. So that's why nobody said tell it to the than me standing there okay to no I don't. This is why when I call you, you know this. When I call you, you know there is some evidence. They know my even a Colorado, they say batwisizza bulungi kubanga ekisooka they disorganize the area. First of all tebalina parking parking where the pedestrians have to pass. At the same time nogenda kusanga nga naffe side eri kama Chawani village D to complaining abantu because of their noise. Every time they play their loud noise and nubo bagezaako kubagamba for them they say fetu state house kati state house ekintu kya state house kino kyonoonye nnyo erinnya lya President Museveni kubanga as ngaffe ba LCs si kirungi okudda okugamba twogera because of the state house which is very wrong. Tebalina parking tebalina ki ate mirundi mingi wano bakakozesawo accidents ngamotoka zibeeri ziyingira wano. Actually even kamera ya poliisi bagimenya kuva n'okutuusa kati kamera eyo tuyamba ki yavaawo tebagizangawo. So which is what are they doing really? So ebintu byebakola si birungi. Omanyi okuleetamu state house kyonoona erinnya lya n'okubanga nga saawa zino bali mu kuba amasimu ga state house simanyi first lady simanyi ani. This is very wrong. Let us stop that. Yes, kyonoona erinnya lya NRM government. As LC chairperson ekyo nange sikikkiriza mukulembeze ndabanga kiri very wrong. Kiri very wrong. Omuntu kubanga nti omuntu chairperson najja okuba tuuza ne mumugana okujja. This is his area. When you want a letter from either mwagala genda mu banka mu police wa court, you go to the LC, but you remain refusing the LC chairperson to enter into the premise. You don't cooperate really. So ekyo kyensaba nti abantu tubeere bateri tubeere abantu bali straight, tuleke kubeera abantu nga tukozesa nnyo state kyonoonye. Ate eno bbaala woogera baweeri tesaanidde kubeera. They don't have parking, they don't have first of all neighborhood bonna baliwo bakola business nga bo bakola. People are going away because late noise. Nze nsanyukidde nnyo kintu kya NEMA kyekoze. Bino bibarabara bibagenda mostly KCCA. I'm under KCCA, but KCCA eweereza license never wa permission
okuteekamu ebibaala tebalina parking. The club is to remain a club, not a restaurant to become a club. No. Amanya go Ssentebe? Baguma Peter Nyakana. Ssentebe wa LC1 chairperson wa village D. Kubanga bwe tuliraanye wano wa State Oil. Tuli opposite neno. Village D? Kamocha 1 village D. Okay. Yes. Tugenze ku bbala eriyitibwa Lika Shade Gardens wane Kamocha ku Kira Road Kampala. Ne tubowa ebyuma ebibadde bikozesebwa mu kubemba ekuulo. Ebyuma bino mubaddemu speaker, microphone, amplifier n'ebiringa ebyo. Ebyuma bino nno ku ssaawa zino wenjogerera nga tubitutte ku ofiisi zaffe za NEMA ku Jinja Road tutukuumira awo nga bwe tuteekateeka fayiro yaffe okutwala nannyini bbaala eno omwami Kiranda Samuel mu kkooti. Mwami Kiranda Samuel azze aweebwa okulagulwa ebiseera ebiwanvuko nga tumugamba nti ebintu bye byakuba bisukkiridde eddoboozi bwe lirina okkoma ng'era kyabadde akola kikontana n'etteeka li National Environment Act essuula 181. Embeekuulo nno tukyabulabe nnyo eri obulamu bw'abantu kubanga kiyinza okuviirako okulema okwebaka n'okukola emirimu gyo ng'abakola ekiro. NEMA wano eddamu okuwa amagezi ab'ebifo bisabirwamu amabaala obadigirira beddeko beekube mu mutima era balekeraawo okukola kituyise noise pollution oba okuba embeekuulo bakozesa ebintu nga sound proofing n'okukendeeza ku maloboozi g'ebyuma byabwe. NEMA eddamu kikakasa nti abateekateeka ku zi concert n'ebivvulu balina okufuna permits zikwatagana ze tuyita noise permits okuva mu NEMA nga tebannakola bintu ebyo. N'olwekyo buli omu akimanye nti kimenya amateeka okuba embeekuulo nga toweereddwa lukusa.